who is appearing in public must wear a facial mask. And it's an offense. So the police officers arrested whoever was moving on the street and he didn't have the masks. That after the presidential pronouncements, who actually follows up to educate the public? Bwetyo yabadde embeera mu Parliament y'eggwanga olunaku olw'eggulo ng'abaka mu Parliament bakubaganya ebirowoozo ku nsonga y'okukwatawo bonna abasangiddwa mu bifo by'olukale nga tebalina bukookolo. Okusinziira ku babaka bano bagamba nti ebiragiro bino tebirina mateeka gabiteeka mu nkola. Olunaku olwaleero tukiriddeko wansi ku ssaawa ya Queen era nga wano wamanyiddwa okubaawo akayisanya ak'amaanyi era nga kano kava ku bantu abo bonna abayingira ekibuga. Bwe tutuuse wano ebikula by'abakuumaddembe ababaddewo biraga nti si baakussa mukono ku abo bonna abayingira ekibuga nga tebalina bukookolo. Abantu abamu obwedda balina obukookolo bwabwe naye nga tebabwambadde. Bano obwedda bawalirizibwa okubwambala. Okwawukanako n'ennaku endala abo bonna abadde batunda obukookolo okumpi ne poliisi yasudde emisanvu obwedda nabo bakwatibwa. Omuntu omulala ayinza okulowooza nti kino kyavudde ku kwemulugunya kw'omubaka wa Bugabula South Kibbalya Henry Morris eyagambye nti abakuumaddembe bano obwedda buli bagoba abatalina bukookolo nga babazza ebbali ne babubaguza buwanana. Oluvudde wano tweyongeddeyo ewandegeya era ng'entusanzeyo abatunda obukookolo n'ate nga bano bo si basanyufu olw'engeri poliisi ne KCCA gyebayisamu ng'ebakwata ate nga bano nabo beenoonyeza 100. Masi gye twadde tutunda 15,000 kati ziri ku 3,000 kyokka tuzisuubula 2,500 kati zikyali mu ssente naye ate batugobaganya mu State Council tutwala emisinde ne poliisi bwe tukwata era naye tuggalira kyokka abantu bakiza kuyingira mu kibuga nga tebalina masiki naye ate ffe abazitunda naffe batugoba batukwata kati tumanyi gavumenti kikyeyagala. Ewandegeya poliisi obwedda tekkiriza abavuzi ba ppiki n'obugaali okuyitawo wadde nga bambadde obukookolo. Bano obwedda babasaba okukozesa amakubo amalala. Ffe baatugamba balina masiki oba oli waddembe kuvaga akagaali osobola yitawo naye aputunawo simanyi lwaki batuganya. Timbadde ngenda okukima emipiira gy'emmotoka bagamba kangendawo just nkima omupiira gw'emmotoka ngende ngutwale wano emmotoka efiiridaawo era bagambe tulina kuyitawo era tuyitiire katuweetooloolewo stiru wali tukirirawo ku odika wali kuhamutawa olina kwetoolera mpaka ku sapo n'okoma ewaakisoko otuuke ewaakiseke era stiru bagaddewo. Ng'asinziira ku ssengejjo ly'amawulire wano mu Uganda omwogezi w'ekitongole ky'amakomera Frank Baine ayongedde okusaba Bannayuganda bonna okwambala obukookolo buno kubanga kiyamba bulamu bwabwe. Baine ayongeddeko n'agamba nti amakomera gaabwe maggule era baakwanirizawo bonna abanaabaganya okwambala obukookolo buno. Tuli kumpi kutandika okwaniriza ababatateekako kakookolo. Ng'omukulembeze w'eggwanga bw'atugamba bino tubikola si bya kujaajamya si bya fashoni naye wabula lutalo. Paulina Maye era ng'ono yamyuka omwogezi wa poliisi mu Uganda naye akangudde eddoboozi kw'abo bonna abakyagaanya okwambala obukookolo buno era ng'agamba nti abo bonna amateeka ga kubakwata. Naye nnyo kati tukyali mu bayigiza nti balina ozambala naye mu biseera by'omu maaso era ebintu bijja kukyuka tubeere nga tubakwata nga tubatwalira ddala mu mateeka. Buli lukya Bannayuganda bagenda mu maaso n'okuwuliriza omulanga gw'omukulembeze w'eggwanga n'ekitongole ky'ebyobulamu era nga muno mwe muli okwambala obukookolo. Josua Mitala, Crown Nawali, Record TV.